Oli ku ugandampya kw'osinzidde okulabira gwe mukwano ali eyamanya eddoboozi mpitibwa Frank Lweni wano ku ugandampya. Eddy Kenzo olunaku olwaleero abadde ku interview era nga bamubuuza ebibuuzo akaabye amaziga amayitirivu olwansonga nti Rema Namakula yatwala omwana we Aamal era nga ekyo bye bimu ku bimukaabya ekyo. Eddy Kenzo kitulaga nti omwana ono Aamal amwagala nnyo nga w'okiwulira, amwagala nnyo nga w'okiwulira. Nzize ne vidiyo eyo nga Eddy Kenzo bamubuuza ebibuuzo ebimu musajja wattu ebiyenge ne bimuva mu maaso vidiyo era nga Eddy Kenzo tubadde tumanyi nti yaguma naye tannaguma kiri awo olw'ensonga olw'omwana we Aamal. Njagala balaga ku vidiyo eyo nga bamubuuza ebibuuzo ate nammwe mulabe, njagala mugirabe bulungi mugyetegereze muwulize n'obwegendereza. Kati sheeyo waliwo abantu abaali baagula ndowooza baali bayogera ne management yange nga baagala kugula concert yange okitegeera oba baagala okutegeka naye ndowooza baali bakyuzinga date eyo. Kati nze tebaŋŋamba okiraba ne bakola engeri gye bakolamu ebintu byabwe respectively somehow somewhere. Naye nze bwe kyangudde mu matu nti same date with Cindy, I cannot put anything on Cindy's date because first and foremost I'm so proud of Cindy. You know, she started with Bruce 3 najja natandika okukola ekintu kyekka nahasolinga ng'omukyala bizibu bingi byayiseemu until okutuuka ng'asobola okugamba nti kati ngenda kukola share. So I think she deserves it, you know. So yeah, I can't do that. No. Honestly speaking, I don't compete with nobody. Okitegeera nakuba ebifaananyi ebyo same day when nali recording somewhere in my studio nze ntambula ne bakamera personnel bange, you know, they take pictures bangamba papa it was a morning mwana ngamba hey, I like the way you're putting on, sit on the car, I take some pictures okitegeera. Then twali tuli eyo mu kyalo mbadde mu kyalo nangamba why don't you post these pictures, are beautiful. I didn't even know that Amza agenda kukola ki kugraduating, but I knew that day and I'm so happy for him, you know. I don't think it is the news of wishinga Rema ne Amza bad because at the end of the day why okitegeera mukama yasalawo nti lunaku 2019 mbanga weritiweki oyaliba mukyala wo oli balikola ebintu byabwe bezimbe bakulakula ne babeere happy. So I'm very happy for them, honestly speaking. No competition, not at all. Honestly speaking, from the bottom of my heart, sinabayinako buzibu. I wish them well. Njagala beyagale basanyuke bazaala abaana babiri ba Akabye. It doesn't even cost me at all. No. Their happiness is my happiness because we were sad, I would be sad also because what, you know. Yeah. Omwana simulabako ye bamusigaza n'ekyo sikirinaako buzibu. Omwana one time alinoonya kuba wange. Banga, I can't pull strings, man. I don't have this energy of... I don't. Eddy, how does it feel for you who doesn't drink to mix for... No, they should come and have a great time. They should have a great time, man.